n'abantu bye batuvuma ku makubo oli n'akulalaga weeyita Kadogo walwana bikiggwe dabwafaanana yenna n'omutula n'ogaaga era kale n'ogaaga kale sirina kyakkola gw'olina kusirika kubanga era weeraba oswala si wandibadde teweeyita mulwanyi n'obonaabona bw'onoobeera bw'oti ng'ate eddala twalwana mbeera gye mpitamu mbi nnyo era siri bulungi sooka ndi mulwadde siina mulimu sikola ntuula obutuuzi ndabiraawo nga ndidde Katonda yayamba wangi olabiraawo nga ndidde kuba siina mulimu Katonda yayamba nembeera kwega siri bulungi gyembeera gyendimu so nosanga Kasirye Gwanga awo musanga omusajja oyo yali atya nze namusanga kapiteeni ebiseera ebyo 85 yali atya mu nsiko Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Nze namusanga akyali muvubuka nga si muvubuka naye nga musajja akuze atuluddeko egamba kwegamba njogera ku mbeera bwe njogera embeera nti yali musajja mukambwe yali musajja ali principal yagamba kino nti bwe ye mukambwe naye ate nga wano nga waliwo bajjeno abafuuse bajjeno ng'agamba oyo sijja mukubira saluti anti ng'abazaalawa kubanga yali siniya nnyo yali musajja wa Amini kale musajja oyo bano bonna bajjeno abamu yabatraininga kati ng'abazaalawa kale nange ye musirikale ow'ebiseera bino mumuzaalawa bano abaakayingira bano mubazaalawa kubanga nze ndi siniya oli siniya naye bakoze trainings anti bagenze Sandhurst naye naffe twalwana kuleeta gavumenti mu buyinza tokiyita kyangu bano basanze kiwedde nga ffe twakimala dda twabalwanira kati bali ku musaayi gwaffe banuuna beeyagala bali mu mmotoka ffe tubonaabona. Okay, so njagala onzizeeyoko mu nsiko eyo kubanga at least oyogedde Kikyusa omwamala ne babatwala ekikyusa so bwe muva ekikyusa okuva ekikyusa wadda Katonga twatambuzanga bigere baatugaba era ne batuzza mu Mpigi district kale Mpigi district ne tweyunga ku gavumenti ya Museveni nga bali Katonga wetweyungira awo ne tutandika olutalo nabo Buwama ne tuwamba ekibuga Buwama ne tuwamba ekibuga Mpigi ne Kasirye Gwanga ne muwamba Buwama ne buwamba Mpigi nga Kasirye Gwanga yabakulembedde ye komanda yali komanda ebiseera ebyo nga captain so njagala nnyo emboozi y'olutalo olwo nga bwe yatambula n'okusomoozebwa ku mwasanganga so gwe mu kibinja mwe wali mwasobola kuba Mpigi newa Buwama ne tweyongera paka mu maaso ne tujja ne tuyita mu kitoogo kino ekyawano kyekyengeraawo kyengera kiri awo ekyawo yawo
ne tukiyitamu ne tulwana ffe twayita wano ku Radio Uganda wano paka bweyogerere ne tukuba emmundu paka Jinja kati kusiba twasibira Moyo. Wano nga mutambula wano nga mulinnya ku mmotoka twatambulanga awamu nga batuvuga twawulamu ne tujja twayitira ku leero wano ne tuyitira paka wano eno nga tuli mu kulwana emundu yali awo ku round about awo ne tuleega paka bweyogerere kirekawo wonna ffe twakubawo nga tuli ku bigere era tewaali mmotoka ebiseera ne tugenda netusibira paka wa Mukono Kolini awo twasimba Makanda ne batuleetera mmotoka awo ate ne tulinnya baasi tulinnya baasi paka wa Yiganga Yiganga kati ate awo wetwava ne batutikka era ku baasi nga waliwo infantry endala ezirwana forces endala nga bamu babawummuzaamu abalala ne bakola ki ne balumba kati ate awo ne batika ne tusibira wa barracks ye Tololo Lubonge. Awo twamalira ddala ebbanga myezi ng'ebiri nga tukyawummuddemu tuli ku busi ya boda busi yaffe tugikuuma busi ya Malaba awo twava ne batutikka tetwalwana awo ne batwalira ku mmotoka paka Gulu tetwasibira. Kimanyi nti omuntu ayinza okubuuza okulwana okukonna okutuuka eyo yonna nti wano baali bamaze okuwamba oba oyogera nga n'okuwamba tekunnaba? Okuwamba ffe twawamba wano naye nga waliwo reinforcement ezaayitawo. Twogera ku mwaka ki ogwo? 85 we twayitira wano twawamba 86. Kuba njagala kumanya nti kuba waliwo abajja wano ba esasi ne linyookera wano. 85. So mwe mwajja ne muyita wano. Mu nsiko eyo embeera yali etya? Njagala genda ku mbeera. Mu nsiko nga mbeera tugenda tunona emmere ssaawa 4 ez'ekiro nga tulya ssaawa 8 ogw'ekiro. Oluusi tulya nnyayo kasooli. Kusoomoozebwa ki kwe mwasanga mu nsiko eyo kwe mwayitamu? Kwe twayitamu kulya. First kulya nga tulya kiro ssaawa 8 emisana tetulya. Tetukkirizibwa kufumba kuba amagye ga gavumenti bwe galaba omukka galupingawo kibbomu kati nga mulina kwekweka kusirika busirisi. Mwokya muwogo ekiro muba mwamufunye onywerako awo ku lanchi n'olyayo ekiba kya muwogo n'onywerako amazzi n'olinda ekiro. Kati ekiro bwe buziwera ssaawa 4 nga batulondamu ababa bava ku training abamala training nga tugenda tunona emmere wabweru mu basivilian abagitukuŋŋanyiza twabaitanga ba protocol komisa. Tuvaako we tugisanze bagikuŋŋanyiza ne tugyetikka ne tujja nayo ne tukola enteeka ne tugiwa bakifukuka abafumba ne bafumba ssaawa 8 ogw'ekiro ne batugabula ne tulya. Bwe tumala ne twebaka paka ku makya. Bwe tubaawo training wingi nga waliwo abasika be tusobola okutraininga nga naffe tugenda tuba traininga ku makya okwo. Ssaawa nga zino tuba mu training. Eno muba mulumba n'okulumba ng'eriyo n'abatraininga? Tulumba waba kati poliisi ng'ezo nga tuzikuba oluusi kola ki road block ng'ezo. Okwo kulya tugambe nti kulya kwokka kwe buzibu mwasanga mu nsiko? Obuzibu bwe twasanga amagye g'obote gatulumbanga ne gatukuba lumu ne tusengula we tubadde tuli ne tugenda mu kibira ekirala. Obuzibu bwe twasanga mu kusoomoozebwa tuba mu dduka baba le batulumba ne bategeera wa we tuli nga baba ne information nabo bano abaagondi aba UPC abo bakiyamani ba UPC abo baatuwenduliranga nga baliko n'aba youth
ne batuwaabira ne baga ekibira gundi mulimu ki abayeekera ne batulumba ne batukuba kati ekyo ne tukivaamu oluusi ne musiiba nga mubonaabona olunaku olwo lwonna ne mugenda mu kibira ate ekirala bwe mutyo paka lwe twatuuka ku buwanguzi. Regular Army nze natandikira mu battalion 27 battalion. Commanding officer wange yali Major Sebagala Salambwa. Era twali Moyo. Mu Force Division. Division yaffe yali kkulu Force Division. Eyo gye twayima ne tubeera eyo kati 86 awo gwali mwezi gwa 8 twali tuva eno Kampala ne tugwa mu ambush live ne batukubamu. Olwambushi yani abasuula mu ambush? La gundi Rakwena omukazi yatukuba oyo damage zino olwebyo biki masasi gano oba bine biva ku bikompola masasi gennyini bullet zino zennyini zaali bullet nali nkute mundu wendi nga ndi ku jipu wakuba yali akunkuba wanakola kinakuba emikono mundu newandaga negwawa netu batukuba twava eno ssaawa 3 batukuba ssaawa 3 ez'okumakya twali tusuze eno Kampala naye nga sali musala yagala tusangewa Moyo yabiseere yali amekomanda naga Sebagala twali tuva wuwe Kololo naluga nkwagala wa kusange Moyo mu battalion yo ne tuvuga ekiro ekyo bwe bwagenda okukya nga tuli Kamudini Kona. Kamudini Kona ntusangawo abasivilian baali bava ggulu ne batugamba eyo gye mulaga wakyamu ne Major Sebagala Salambwa naga wakyamu tinaga abayeekera balumbye eggulu era ye ntandikwa abayeekera kwe batandikirako gwali gwa mwezi gwa 8 86 baga eyo gye mulaga wakyamu temwandigenze n'agamba afande yaŋŋambye ateeka okunsangawa eggulu Emoyo mujepange twalina emmotoka 3 twalina Benz nga tulina 110 jipu yaliko n'omuzinga nga tulina ne Land Rover ordinary kati emmotoka emu Land Rover ordinary neefa twatwa akavuga katono okuva e Kamudini neefa abo ne basigala ne balekawo abasirikale 2 ne komando omu ya lieutenant fene tujepanga ati kati nze nali kwata briefcase ya fani atula mu Benzi nanzijayo nangamba kati tuli ku lutalo genda wa ku jipu nengenda ku jipu ye nasigala mu Land Rover ne driver mu Benzi Anton tatukera nga natera okuyingira gulu mailo 3 ne batukuba ambush ntugwa mu ambush ne batukuba batukuba twali 12 ne batukuba abaawona bwe batafuna damage baali 3 ffenna basigala twali damage n'afande kennyini ng'ali damage twali tulwanaawo bwe twava ku jipu buli omu teri musirikale waffe yakuba ssasi nga tuli ku molukudde mu ambusi. Lwaki? Anti ambusi kizibu okuba ki batumamirira nga bo batulabako twabagwambugu baali batwetegekedde ne batumamirira buli yavangawo ku moloka kwekweka nkoko nga kamunye bwanagwa mu bukoko ne buli kamu kalina kwekwe nazo mundu tudduka nazo odduka ne mundu yo ne tuyingidde kwekuuma kulya kava ne tubeeraawo bwe twabeeraawo nze nali ndi bwogu buli omu nga yaddukidde amanya asigaddewo bwogu okusinzira amasasi agatukuba gyegayiikamu ku mmoloka tatatata nendowooza nnyo neŋŋana naye kati kirabika nsigaddewo bwogu neŋŋamba
kale bansigaddewo bwomu ngenda okwekeberawo nali nsibye essaati era bwenti combat nali mu butusi ngenda okwekebera mpulira amazzi muno nenga kireka bankubye ngenda okusumulula wano bwenti nga ndaba omusaayi nenga bankubye nesiwanawa nenga bankubye lino saabirabirawo ebyo kuba tebamenya ggomba baali bakubye ennyama yokka neŋŋamba bankubye nenga kati sina kyakola era sijja kutuuka eggulu kaŋŋende kanumbe emmoloka yaffe weeri oba banzita manye oba bannaffe waliwo asigaddewo nenyimuka nali nnyimuka bwenti ebisubi ne byenyeenya kati waliwo munnange naye ng'ate yateekinze nga wali ensawo eyo weeri naye nga simulabi twali mu bisubi biwanvuwanvu nagaggwani ggwe yenyenye nemugamba nempulira eddoboozi lye nemugamba ntege gwe ntege nti tege kulolinga mpolo gye wano wendi naŋŋamba bankubye eriiso nga ye bankuba liiso liyiise lyonna likomangawa liiso lino liwanvu lisowose lireebeeta liri wano nemuga kulolinga ojje nakulolinga nantuukako yantuukako nemuga omanyi ntege katusigadde abo nange bankubye nempulira nalino mpulira amazzi muno bugambuti kumbe musaayi nenga ngenda okulaba bugambuti saagijjaamu natuna kituli nenga bankubye na wano nga butusi kituli yayiseemu essasi nenga bankubye na wano nemuga omanyi tulumbe emmoloka eri nga batukubirangao naye nga emmoloka eringa wali eri netuyimuka nemuga kati ggwe tunula mabega eri nze ntunule mu maaso bwebakubye eriiso ati asigaze amulimu lino eriiso lyeno eriiso lyolaba nemundu yagirina ye ng'atambula atunudde wanze nenkola oba okyalina amaanyi agakola ate kati okole kikweta twali twafudde dde era tumaye tugenda kufa netugaa kati nangoberera netutambula entambula ey'ekijasi nga muli ku lutalo ono ali ate nentambula nentuukawa nali naatera okutuuka ku mmoloka ng'eringa awo baaga eyo mmoloka nga wali eri ngenda okulaba ebisajja biri ebyatukube kumbe emmoloka yabiri nnyo omugongo naye nga balamu yabakulinnya ebakabooni zino nga tebatambula nga beewalula bakulolinga emmundu zaabwe zawandagala ne zigwanga muli kati bekulolinga batuuke ku mmundu ezo bakuba afande yali mmoloka yali yeekwese wansi wa mmoloka yo olwavaamu yayingirawa wansi wa mmotoka nga bimulabye nenjogera nnyo mwanguka twali twogera Luganda ebiseera ebyo tetumanyi Luswayiri twali tetunayiga Luswayiri noga ntege ebisajja ebitukubye biibino afande nayiwulira eddoboozi lyange naga gwe Kalyango tokuba banno nemuga afande bano bennyini bano baduuyisi bannaffe nenkaba nokukabirawo nembakuba nembatta nabakuba 2 nembakuba muno baali wansi nenga balamu bwe nabatta afande naavaayo naye naga muyite bannammwe baliwa ntumugaa tunaffe tetumanyi bwe bali tandika obbayita gundi twali twemanyi nga twava ffenna mu nsiko twali twemanyi gundi bonna ne bayitaba nga webali omu yeyabula yali Sergeant Kiza yali driver waffe bamukuba ennyuno ye n'avaamu kiwalaziba mu mmoloka n'agenda ye yalabika oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'akyali mulamu yalipootinga ggulu ku barracks kati mpaka nitukola reorganization ne tudda ffenna wamu aga Kiza yatalabise nti ne tuva sayidi eno ku luguudo gye batukubya ne tudda ku sayidi y'oluguudo olulala naye nga tuli kazolite basatu bokka nga be balamu be bataakona yadde ekisubi omusalako kati ne tuga afande bamukubye bibirino bamukubye engalo zino bazikuba zino ntumuga afande
abasajja bano bagenda tumalawo bangi balabika bangi tubeewo wano tutambule tugenda kyoliwa ku ddwaliro laki hospital twakusalingiza tuyite wano tugwe ku laki hospital eri tawuni y'eggulu tugireke kuba baali balumbye eggulu n'agamba mbabuulire tetujja kutuuka mulaba mwenna muli kazolete naye ndi kazolete kati ani anayamba mune tujja kutuuka eyo tusanyalale omusayi gutuggwemu ate tubulwana atusitula tubeere wano n'atuwa example nagamba mu nsiko twasanga abasajja b'obuti abo baatusumbuwa twakubanga kazolete omu n'asigalawo naye ng'ayinza otuttamu abantu 10 oba 5 ng'ate ye baamukubyeko dda naye awo waali mulumba gwakuba nagaa naffe tubeere wano abasajja abo buli ajja gwe tukuba tukyusa mbuusi naffe tukole eyaffe ne tukola mbuusi ntudda sayidi endala era bwe kyali twali tuli awo sawa nga 5 ne wavaayo bakawundi abalala baadui nga bava sayidi y'e Kampala bambadde civilian omu alina stick grenade kati ntugaba abo bajja ntugafande baabo bajja ne bagamba baleke bayingire mu ambuusi ne bayingira mu ambuusi yaffe ntubateeka nnyala chini ya ulinzi toka wapi kati omu najjayo kipisto egundi grenade agitukasi kumbe teyagisumula kyolwokutya yakasika namba nkalu tajja empini tagisumudde nakisandikira oli n'agibaka omusirikale omu n'agibaka ne tubakwata ne tuboogeza tubagaa muvaawo batuwa information yonna tulwabakubirawo ne tuba tugamba tuli 6 enambuuse bakubye yadde ya 2 twegabya 2 eri gye bavudde waleseyo 2 kali nga wanambuusi na wano na wali eno yatukuba wetudde eri batukube tudde eno batukube ffe twalemerawo wano afande kye yatugaa kyali kituufu kati ntubagamba musigadde ne bagaa tuwazze 6 era emu eri mu maaso gammwe endala ffe gye tubaddemu gye tuvudde tye olwafuna information eyo ne tubatta tubakuba bullet ne bafa ne tubagatta ku bali ababiri be nakuba ntuweza maiti 4 badde ndowooza nti abo bwe batyo mubayingiza buyingiza twabatta twali banyiivu naffe twabaleka abakubyekubyedde ne tubatta kati ntubeeraawo twali tuli awo sanga 6 awo ne baleeta ndoza ne bamanya bannayo tebakomyewo bali ne batandika otufukalira buleti naffe ne tubaddamu naye nga tebatulumba naffe ne tubavaawo wali ne tusirika ate motoka ziri awo ziri awo 2 zonna ziri awo emu baagikubye Land Rover yakwamye naye no benzi nga nnamu tubeera awo nga tetulina information yonna ebiseera ebyo nga tetulina radio call twali twakawamba omukulu teri mukulu alina radio call yadde n'essimu zaali tezinnajja ntuli awo tewali communication yonna tujjawo awo ne tubeera awo paka saawa olutalo ne lusirika sanga 7 ogw'ekiro ogw'emisana twali misana ntalo ne lukkakkana ne tusirika ne tubeera awo ntuula awo ne tubeera awo twali tuli awo sanga 8 ne wavayo abalala sayidi y'eggulu 2 aduuyi era nabo ne bayingira mu amusi ntubateeka nnyala tubabuuza muvaawa ne wagaa tuva ggulu aga eggulu kiri kitya nti eggulu olutalo luwedde era ffe kati tugenda wa tugenda Kamudiini nti temuli baaduuyi nti baga tubabuuza temuli baaduuyi mwe muyiseyo mutya owabadde olutalo temuli baaduuyi mwe nagaa ffe tetuli baaduuyi
tugenda bakyekinga ebintu bibasitudde nga bayinamu ebinyeebwa ye yali graduation yaabwe n'essimu entungo ate ne baduuyi bali nga twabakwata nabyo ebintu ebyo tugaba nabo baduuyi bali basajja bakulukulu myaka gyange ndowooza afani tumugamba tubatte myaka gyo kati kati tubaga tubatte fande naga ambaleke bano mubaleke baleka si baduuyi tugaye afande akoze bintu tubaga tubatte nagaana tutuula nabo tubeera nabaawo twali tuli awo saa 11 ne wavaayo mmotoka 2 zava ggulu kwaliko akapost office kuliko n'emmoloka endala ne zituyitako akapost office ke kasooka ko kayitawo ne tukekweka ntuga bandi bawambye eggulu twekweke bano bali balabika ki bali ku patro abawambye soke twekweke tetwabeewa aliwawo omusirikale omugwe bali bakubye bamuyita Sergeant Kizza ye teyalwanira ddala waliwo n'omulala Ntege naye teyalwana awo wetwalwanira baali bubi nnyo bo ne Kizza aba basatu tebakuba ku mmundu kati ono Kigundi Sergeant Kizza yakubayo essasi mu kamotoka ako bali akayitawo wakati ne kayitawo nkalinga ssasi nako ne kagenda ne tugamba afande wajja emmoloka endala tetugikiriza kuyitawo oba batutta kati wano tunaavaawo tuti obudde bubuno bugenda buziba abasajja bagabe bakyaliyo bangi ekiro tebatuttire wano tetubakkiriza ki emmoloka endala tugiteeka ennyala ne tumuga afande bwe wajjawo emmoloka endala tetugikkiriza kuyitawo tumanye ki ekituufu ekiri eggulu tugiteeka ennyala oba baduuyi bweba twette wano kuba obudde buzibye sajja batugabe bakyaliyo bangi kati tunaddukirawo ekiro aga ekyo kituufu kale bano muli nabo bano tuli nabo ababiri abalamu bali maiti nnya ziri wali naga kale twali tuli awo nga mmoloka tewalwa dakika nga 3 nga TX ezze zino ezaba refugees zatwalangayo emmere TX ezze omanye ebiseera babaleeteranga emmere nga tumaze okuwamba mwalimu ba refugees Isuzu TX lole nejja nejjange wuluguma ntukola kine tuvaayo omwana yalina rapigi n'agiteeka ki chini ya ulinzi neyimirira simama naffe ntuvaayo abaki ab'emmundu entono ne bayimirira ne basiba tubabuuza muvaawo tuva ggulu kiri kitya ggulu olutalo luwedde naye abantu bafudde bayitirivu ne kati lukkakkanya nti era kwena yeyalumbye eyo nti tawuni yonna ejjudde maiti nti tubagaa kakati mukyuse emmotoka entubabuuza mulaga tugenda Kampala tubagaa mugewuse eggaali muddeeyo eggulu mugeye division commander bamuyitanga Fekos Kuteesa ebiseera ebyo mumugambe Meja Sebagala bamukubye ku mayiro 3 eraibi bajje batunone tuli awo tetulina ntambula batukubye ne bakyusa emmoloka ne baddayo ne bamugamba ne batuusa obubaka ne babutuusa baali si baduuyi bali ng'ate tebakkirizibwa kkubwa bantu ba UN kati nebana abasudani babakuba aba tebamanyi mateeka abo bakuba bukubi tebamanyi seria bo tebali ku ebyo batabusi oba olyani tebamanyi seria tebamanyi mateeka kati ne batuusa lipooti ne bagamba ne bamubuulira twali tuli awo nga batusikumidde ki amagye gatunonya ko yeemu yatunona afande Kanaabi bamuyitanga afande Kanaabi
Ebiseera yali lieutenant nga yadi akola nga admin officer ku division. Bwe batusukumira najja ne koyemu ne batujja waako sanga 12 bwe batujjira waako bajja ne mmoloka ne batuteekamu fe batasobola kutamba bakazi tebakubye ffenna ne batuyingiza ggulu barracks. So mu kiseera ekyo bakubira amasasi kati ng'olina ekiwundu kuno olina kuli mulinawo ka first aid era bwe first aid twagifunira mu ddwaliro mu ggulu mu barracks mumaze kutuuka wano tewaali musaayi guba tegukuwedde wano oyiza combat n'okola n'osiba sayi bwe gujja ng'oyiza ku ssaati yo oba mukono ng'osiba ki osiba kusibye era muno mwonna nali musaayi kuba fragment zankuba muno n'ezimu zikyali muno nga muno mwonna nzijjidde musaayi oba gwe wali waggulu wali oli yali akunkuba RPG eno gye baakuba emmoloka obulimu obubomu busammuka bwe wanjiikira muno ke kamu akakuba oli eriiso eryayiika tebamukuba ssasi yawona ne bamutwala ne Germany bamuteekamu eddala yagenda n'afanda oyo Salambo e Germany kuba ne Salambo bamutwala engalo zaali zeefunyiza ziti bazitwala ne bazigolola kati bwe tutuuka eggulu mu barracks ne batukola ki ne batukolako first aid waliwo eddwaliro awo ne batuwa first aid olwamala ne batutikka ku mmoloka ne batutikka ku nnyonyi sulambayo ezo ne batuleeta paka wa Mbuya hospital awo baatujjanjabira namala emyezi nga3 natambuzaako ne ku miggo ng'okugulu kuno anti bankuba lino ebbunwe lino lirwawo kola ki bankuba amasasi 4 olwo. So omalawo emyezi ng'ena Miramba twamalayo emyezi nga3 ku ddwaliro awo ne batusiibula ne bansiibula naye nga ntambuza miggo paka lwe nagenda mmanyi era emiggo nenjisuula nentandika okutambula. So eyo ye regular army lutalo lwe nasooka okulwana lwe bayita regular army. Scenario ng'eyo gy'otunyumiza eno mu Luweero tebyali ebyo ebyaki ebyokwekuba bwe muti okugwa mu ebyokwekuba eruweero twagwanga mu bwambushi butono eruweero sniping ziba sniping byebiki sniping kwe kusinipinga no gatulumbe waliwo kaditaaki kabanyanya kali wano tugee tukakube oba poliisi oba bano bachairman beero ssaawo nga tubatta tetwabalekangaawo sijja kulimba aba UPC awo bagundi kati balinga beero diyu baffe babayitanga bayuth nga nabo tubatta abo bali saidi ya gavumenti omumanya ali wano tezaali ntalo ziri za front line kati ate awo entalo nalwana muzeeyi nevaawo netugenda ate Kongo nayo nalwanayo Kongo nga mulwanyisaani ADF 96 ate olulwali lutya 96 nali mu battalion 69 battalion ne batunona twali Parabeke game nga tuli ku nsalo ya Sudan ne Uganda fe twali tusiringayo nga tukuuma koni aleme kuyingira ensalo yaffe koni aleme kujja eno adui aleme kujja eno kalutalo bwe lwanyiitira eyo ebundi bugi eyo Kongo ne batunona ne batutikka ne batutwala paka wa Butembo gye twasibira ne tulwana Butembo si bibira ebyo ebibira forests nyingi nnyo mu Kongo ADF ne tugikuba twagikubakubako munda eyo naye saalwayo munda mu Kongo kati fe battalion yaffe ne bagikola withdraw ekomewo ku border wa Nyawuka
ng'ate aduuyo olwaddusa azze ku mirimu erw'enzooli ne batugamba ffe tukomewo batale yaffe nekola withdraw nekomawo. olwo aduuyi kyalumbye aduuyi ADF kibinja bakiyitanga ADF era nakati weekiri simanyi sijaga nti gundi bamatovu abo bani bakano matovu bakaputeni matovu sibe baali bameja matovu bakigundwa awo gwe batta bawa mafiino oyo abo baali baduuya gwe battira ku lubya baali baduuyi ba ADF abo baali bakulu ba ADF be mwali mulumbye abo baali batulwanyisa kati abo balipootinga bulipootinzi kati awo nenwanirayo kuva 996 navaayo 2 kwe kuwummulawa ne batuwumuliza entungamu. Guwumudde na jjojjo wano 2 gwe bano bakadogo abasinga ba 994 nze 2 nze nali nnemeddeko. Njagala okubuuza ekimu ku bibuuzo Abannayuganda bye beebuuza nti bwe wasoma nakoma mu kyakutaano saasoma wangi saasoma nakoma P5. Lwaki temwasoma? Kubanga kino kibuuzo kikaaye nnyo era bangi bakibuuza bagamba lwaki bakadogo tebaasoma nga President Museveni yabasuubiza okusoma era ng'olutalo bwe lwaggwa yateekawo n'essomero lye mulina okusomeramu. Ekyatugaana okusoma kati entalo zaasooka ezitulemesa mu byewaffe awaka okusoma ntuyingira mu nsiko. Bwe tuvaayo bwe tuwamba gavumenti Museveni ddala mu butuufu yateekawo essomero Mbalala Kadogo school ne batandika otukwata buli barracks gye tuli era nze ne bankwatira Moyo mu barracks nga ndi ne Meja Sebagala oyo Salambwa nanziza kwa ne bantwala Mbalala Kadogo okusoma naye nga abakulu abo bennyini bakama be batukotogera okusoma nga bajja ne batubbayo ne bagagwa osoma biki tugende n'ajja n'emmoloka ne bakutikka n'akuzaayo barracks. Bwe tebe bakola bebatulemesa bwani yakujjayo Meja Sebagala yennyini oyo yanzijayo kuba yali anjagala ng'agaa kati kikyoyagala ng'ale naffe tulimu obuto tetumanyi okusoma kyekikulu oyagala kwekwatira mundu yo kikyoyagala sente ozifuna biki naye nga omusaala tegwali mutono twatandika singi 2 mu 8 omusaala gwa omwezi mwaka kigwoyogerako 8 bwe bavunyisa sente za Museveni 86 mu 7 sente bazivunyisa 87 2 mu era naffe wetutandika okufuna omusaala kuba musiko twali tetufuna musaala kituufu. So okulemu okusoma wanga bangi bakyogedde era bangi bagamba nti lwaki mwekwasa President Museveni yateerawo essomero nga n'omusaala balina okukuwa ofuna omusaala ng'omusirikale naye okugjawo kye batakuwa emundu bagikuggyako paka lwomalaki omaliriza okusoma paka Makerere naye ffe okusoma tetunenya Museveni bakama baffe betwali nabo be batukozogera bajja ne bakubbayo ne bagaa tugende gwe woda ate twakulira ku woda Kasaga fandaga 20 kyekyo kati akututte mmoyo ate onepakira odde ogenda Mbalala byebyo byatulemesa okusoma. Pozingamu so ekyo kyekyabalemesa mmwe abamu okusoma obwagazi eri bakama bammwe be babalemesa nga batulagalayo kirabika mwali balungi nnyo mu nsiko nga notulagalayo ng'alaba bw'omuvaako ayinza okukubwa ayagala gwe omusiika gwe yava naye mu nsiko amanyi n'obukodyo bwo embeera zo ne bwoba ne ssente nyitanyinze tutajja kunziba biki nga tukwata briefcase za ssente naye nga tetumanyi nti babafiiriza era singa twasoma singa ffe ba brigadier
oba ba Major General. Ezo sente lwaki ze mwakyakalangamu ebiseera ebyo lwaki temwazikolamu ekyama? Ffe tetwazikyakala zaali za bakama baffe. Baba wanga. Nati ng'otoolako butozi ate kati ozikolemu ki? Okay. Twali tetunnaba kwetengerera kutegeera bulungi. Okay. So tulabye okulwana kwokwo wuuyo paka Congo otuuse naye olwaniddeyo. Oli ayinza okubuuza embeera gy'oyitamu kati. Obanga sinagenda ku mbeera owummula otya amagye? Kubanga nakyo kibuuzo kibadde kinene nnyo empummula gye muwummulamu. Nti bangi tebaawummula bulungi. Abamu abaawummula bagamba si bamativu olw'akasente akabaweebwa. Abamu baaweebwa 15 kati gwe yawummula mu 2,000 olabika waweebwa akasaana. Naye empummula eri etya? Empummula yange 2 nva Congo batutwala ntunga mu kazini yali amekomanda ebiseera ebyo. N'atuwummuliza wa twagende Congo twali okuva eyo gye twava. Twagenda abasika 22,000 bataliyani yaffe yali full. Twagenda okuvaayo nga tuli abasika 208 okutuwummuliza wa entungamu. Batujja Fort Portal. Twatambula okuva ebundi bujjo nabigere ntuuka Fort Portal. Fort Portal emmotoka we zaatujja ne zitwala paka wa ntungamu Kyamugasha Barracks ffe twagisima. Waliwo okweteekera okulwana ne Rwanda. Rwanda we yatujje yali ekyakutukyankalanyamu. Kati awo twali tukola basement yakulwana. Naye olutalo ndowooza abakamfe ne balukkakkanya. Kati ne bagamba batuwummuze abamu bakadogo. Bali tired tetwali tukuze. Tekyali kyeyagalire. Si ffe twasaba ffe twalabirawo nga bagamba tuwummule. Ne batwala paka Nakasongola. Mu kuwummula kwaye ne bampa emitwalo 40. Owummula mwaka ki? 2 ne batugamba tugende ku district tujuze ki tugulewo akawunti. Bajja kusukumanga sente zaffe wa ku akawunti. Ne tugulawo akawunti. Twacekinga akawunti nga myaka ng'egyo nga tewali yadde kumala myaka 4 tekugendako yadde ne tukoowa buli nnaku transport olinnyo ogenda okyekinge n'owummula mu myezi 5 n'okituukayo nga wa nituga ntubivaako paka kati waliwo awo oba kalulu kaali ka 2 emeka Museveni n'addamu waliwo yagambira yaga kutuwa ssente ne batuyita Nakawa. Kampala yonna yakola ebintu ebyo. Abamu Wakiso baawa nga batuyita ku magombolola. Nze najuliza Nakawa. Ne tujulize Nakawa ne bagamba buli yali ki tugenda kati kubawa ku ssente zammwe. Era ne tugulawo akawunti. Nze ne nzigulawo akawunti mu Credit Bank. So bagiyita Credit Bank. Elliot Bank abiki bagiyita batya? Bank ya. Umanyi banka yo. Zisijivanyi. Credit Bank au Elliot Bank. Waliyo bank awo y'abayindi. Nenzigulawo akawo ne baŋŋamba oli kumpi nawe ne bagamba nze nali bwayisa ebiseera ebyo. Ne mbaga nja kugulirawo Kawempe. Kuba ndi kumpi. Equity. Ne mbaga kuba ndi kumpi. Nja kugulirawo awo we naagendanga amangu. Nenzigulirawo nakyekinga paka lunakowa. Olwa akawunti zino bateekeko ssente zaaki? Mbu bagenda tuteerako ssente. Museveni era yaleeta banka ezo nga toteekayo na 10 kyo. Baleeta buli banka. Akawunti ogulirawo bwereere. Naye tekugendangako. Yadde n'10 baleeta buli banka yaliwo wali Nakawa. Wagulawo akawunti zammwe mukole bizinensi muteekeko nga tewali yadde 10 kye bateerako. N'otambula n'okoowa n'obivaako paka kati. So embeera era nze mbadde nabivaako nenga
nalwanirawo shout nembereka nenga akasawo endi. Okay. So mbeera ki gy'oyitamu okuva luwummula? Wakati omuntu ayinza okwebuuza ovudde mu magye kati ozze mu civilian life mu bulamu obwa bulijjo obwaffe abantu ba bulijjo embeera eyo. Embeera gye mpitamu mbi nnyo era siri bulungi. Sooka ndi mulwadde siina mulimu sikola ntuula obutuuzi ndabiraawo nga ndidde Katonda yayamba. Wangi? Olabiraawo nga ndidde kuba siina mulimu. Katonda yayamba nembeera kwega siri bulungi gyembeera gyendimu. Era abawuliriza obuzibu ne bwe nnina ekikulu ennyo bana abawuliza bannayuganda bannaye. Omuzira kisa yenna siina yadde akasimu akayina akampe. Tolina yadde? Akasimu kuba singa mba n'essimu nyinza ebintu ebirala okuŋŋondera. Oyinza owuliziganyako n'abantu. Bwe buzibu obwo. Tolina yadde akasimu? Yadde. Siina mulimu. Nayina waliwo obulimu bwe neyingizeeyize nga nakava mu magye nenga nja kwekwasizaako. Bwafundi kuzimbazimba kusereka naye ate kati mpuya sikyalina maanyi nensalawo ngeri gy'oli omugonvugonvu. So kati oli awo? Ndi awo bwe ntyo Katonda yamanyi. Muntu ng'akwetaaze ekitegeeza talina wayinza kusanga kati? Siina okuggyako waliwo ennamba ya mukwano gwange muganda wa mukulu wange njirina wano. Gibampeere. Eri 0704 27 57 68. Kaddemu. Eri 0 7 0 4 2 7 5 7 6 8 jesembyayo. Kati gwe atakola tokola kyogambye tolina kyokola oli mulwadde olabiraawo ng'olidde obeera waani? Nze oli ayinza okubuuza osula ku kkubo osula wa? Nina mutabani wa muyita kojja wange yampa akayumba wembeeraawo kati nange nekwazaawo nengulayo obukoko nenundalundaawo bwebumbeezaawo kwegamba nina akazibu nentundayo naye ate nga si bwe bungi n'enkoko 5 enzungu. Era bwenga nti nga njagula simu ngayo nenzitunda ziggwawo lumu. Kituufu tosigaza. Sisigaza. Oli mutuufu nnyo. Okay. Eno mu kyalo gye wava ogenda mu nsiko tewalinayo bazadde? Waza kubuuziza ku bazadde bange. Taata wange yafa 96 twakavuma. Maama wange ye gyali naye mukadde nnyo. Okay. Waliyo baganda bange bo gye bali. Kati bali eyo beevuma omwana waabwe okugenda mu nsiko. Era banga kati gwe walwana biki n'abantu bye batuvuma ku makubo. Oli n'akula weyita Kadogo walwana biki gwe dabwafaanana yenna. N'omuntu nogaa era kale nogaa kale sina kyakkola guyina kusirika kubanga era weeraba oswala. Si wandibadde teweyita mulwanyi n'obonaabona bwe n'obeera bwoti ng'ate ddala twalwana. Okay. Naye kati kiki oyinza okukola? Omuntu ayinza okubuuza nti singa ofunye chance kiki osobola okukola? Nze nga bwe nfuna chance nenfunayo ssente nyinza ogenda ewaffe nengula ettaka oba ekibanja nembaako ebyobulunzi byenkola byensobola kati ng'ente ng'ezo mbuzi. Okay. Kulunda nga ndi wamu.
singa osisinkana President Museveni ku ssaawa eno kiki oyinza omugamba? Era byebizibu byawe byenjagala banjaga musange munnyonnyola ebizibu ebyo mugamba nnyambe kuba bibaliwo tuyamba kati bwe nsanga President Museveni mukama wange mba nina omulaajanira ebizibu byange byonna bye nnina tulabe ng'ayinza okusolovinga ebimu. Kale njagala ekigambo kyolekera bannayuganda abo batulaba essaawa eno. Bannayuganda bannange nze RA 22443 Private Kalyango Mustafa mbasiibula nga ngamba alina obuyambi bwonna obw'akasimu ng'ako anyambe akampeere ku ssimu eyo gye mbawadde n'obuyambi bwonna bwe mba musobola okunnyamba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.